Bannaye mwebale kusaba, mwebale nnyo okubeera ng'ate mugatta Spice Diana mu prayers zammwe oba mu ssaala zammwe. Finally amaze n'afuna omwami n'amugya ku lubu lw'abanoonya oba n'amugya ku hook oba n'amutwala n'amugya ku lubu lw'abanoonya. Agenze n'akomya n'apostinga ku Facebook page ye n'agamba finally. So nkwaniriza ku MMTV webale nnyo okubeera nga weekuumira ku nsibuko y'amazima, webale nnyo okubeera nga weekuumirawo waneeno ku MMTV, webale nnyo okusubscribinga, gwe yasubscribinga edda gw'ate atanaba kusubscribinga, nkujjukiza subscribinga tulabike ng'ate tutambulira wamu ng'ate we tutambulira mu kumanya, we tutambulira ku nsibuko y'amazima. Gwe yamala okusubscribinga kyokola kyakabi nnyo, webale nnyo okubeera ng'ate osubscribinga, webale nnyo okubeera nga weekuumira wano ku MMTV. Spice Diana ono nga w'omulaba awo abadde yeejaga, abadde yeetala wano ne wali ng'agezaako kubeera ng'ate anyumira ekiteeteeyi kye oba gawuni ye ey'embaga. Spice Diana abantu badde bagamba ni bba wa Spice Diana, abalala bagamba manager Lodja, abalala bagamba yani, kati kwegamba nga buli omu ateebereza muntu wa njawulo oba buli omu ateebereza gw'amanyi ne gw'atamanyi. So Spice Diana avuddeyo olunaku olw'ejjo n'agenda n'atulaga omwami gw'agenda okubeera ng'ate akola embaga naye, abadde awo ng'ate yeegezaamu mu kiteeteeyi kye oba mu gawuni ye gy'agenda okubeera ng'akola oba gy'agenda okuba ng'ayambala. Tukimanyi bulungi nnyo tebasooka mbaga nga tebannakola kwanjula. So Spice Diana agenda kuba ng'asooka kukola kwanjula ate yeeyongereyo n'embaga. Spice Diana katukusabire obufumbo osobole okubukwasaganya bulungi nnyo. Bagamba abayimbi si bangu bakwasaganya bufumbo, manya biki naye nga Spice Diana katukusabire obufumbo obeere ng'ate osobola okuba ng'obukwasaganya bulungi nnyo nga bw'oyagala. Kankulageko eno video oba kankulageko ku zino video Spice Diana ng'agezaako kubeera nga ekintu akikyala ku next level oba ekintu ng'agezaako kubeera ng'akyongerayo ku level wekitabadde akiteeke ku level wekikyagala okubeera. So subscribinga wansi awo gw'atandaba kusubscribinga gw'ate eyasubscribinga edda anyala kugamba nti kyokola kyakabi nnyo mwana wa maama. Webale nnyo okubeera nga weekuumira ku MMTV, webale nnyo okusubscribinga, webale nnyo okubeera ng'ate weekuumira waneeno ku nsibuko y'amazima n'obwenkanya, kuba story tuginonezaako side zombi. Tetusobola kuleetera story ng'eriko side oba nga yeekubidde side. So subscribinga wansi awo tulabike ng'ate tutambulira wamu mu nsibuko y'okumanya amazima. Kankulekere zino video naawe weerabireko ku Spice Diana. Omugole tumulese Cruz. Olha. Oh, welcome. Take care. Yes, fine. Come and help me. I did.
Cruz. Nitampata na kitu. Cruz. Hello. Oh, welcome. Beautiful. You're all welcome. Today is such a beautiful day, just like me. I look so beautiful. It's my first time to wear a gown. I don't know how I look, so you guys will tell me how I look. The good news is COVID didn't really say me. Let's spice that up. So you're all welcome. Etuuse fitting. I want to see the best gown for my. So when I'm welcome. When I truly write out penny board bridals, my dream is to have the best wedding in the world. So I had to choose the best to work with. And penny board bridals. I've been following them for a while. And I have to work with them. All you have to do, actually this is one of them. This one of the, the amazing gowns is one in gold bridals. One word need I'll take you around, guys, so you can help me choose. So make sure you register. Invitations are so registering. We know I need a we know I need mask, we know I need sanitizer, because yeah, scientific wedding is legal. So now it is in this situation, at least for the first time I've worn a gown. So together with the CEO of Pennywood Bridals, it's Spice Diana, the bride to be. We don't need to forget about this good news, and of course it's today. I don't know what to say. I'm just so excited. So, Pennywood is something. We are very excited and happy to work with Spice Diana. Tugenda muguriza gown esinga the best of the best. We have very, very good gowns. We are located in Embaga, opposite YMCA Annex building. Fe abasinga mchintu chino. Abagole eyo na mujantunoni. Our prices are very favorable. We give you the very, very latest best. Thank you. Yeah, so guys, we're gonna have to following and to channel, of course, Katimbade trying our gowns the best for me, but to China need stock sicho. In I need a stock of or work okay. I try on and see what really looks good on me. So you guys will help me choose a nunji. I'm going to take a dresses, the wedding, the children, one of Pennywood bridals have different dresses, sizes, and so you just have to come here. Basangu and Bobo Road, opposite YMCA, and it's building. Yeah. So now finally, so I'm sorry when oh god, this feels so beautiful. Like I really love myself in this Pennywood, bridal dress. It's really amazing. They have amazing stuff. Look at this. Over to Alemeno. What do you think?